eddoboozi Senga Sebbanga. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Nze muyita musomesa wange, director wange, be baatuzimba okututuusa bannange omutulabidde nti omuntu tojja buzzi wabula obaako n'abantu abakuyambako okutegeka okufuuka ow'amaanyi. So kitalo nnyo, kitalo ddala ekya boosi waffe oyo Mose Bontwe. Katusabe Omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe, naye nga tuli wamu mu nteekateeka zonna okusobola okulaba nga muganda waffe oyo tujja muwerekera ekitiibwa. Kuva twafunye amawulire nakaakati gye kyawunzikira, tuli wamu ne famire ne bannayuganda bonna ne bannabitone bonna. Jacob mbalamusizaako bannyabo ne basebo. Kyannaku nnyo nti omugole w'enkya aviiriddwako omu ku bantu be baayiiya ekintu kyagenda ku presentinga eri ensi, era nensaba bannayuganda mwenna nti mujje mu show ya myaka 25 because show eno tegenda kukoma kuyamba omugenzi wetwogera essaawa zino ali mu Amerika, bateekateeka egyayinza okuba nga adda, era wonjogerera wano agenda kuba yeetaaga emitwalo 2.5 egya dola okuba nti omubiri gwe gukomawo mu Uganda. Bwe tubadde tutuna kujja mu press conference nsoose kwogeraku n'Amooti ne mubuuza Amooti ng'omuntu gw'obadde naye mu nsiike eya comedy okuva gye mwatambulira emyaka 25 emabega, otegese ki? Ekinsanyusiza kiri kimu kyokka kikamu tikyaŋŋambye nti akasente akanaava mu sheeno gye tugamba olunaku lw'enkya ayinamu omutima gw'agenda okukeeramu ky'okkwata okuweereza omugenzi akomewo wano oba omubiri gwe gukomewo wano. So mpita bannayuganda mwenna, mpeyirwe Nicholas y'omu ku basajja abakoze ekyamaanyi nnyo mu art yaffe, lwaka basinga ebiseera ebisinga obungi y'omu ku basajja abali radio presenter, DJ, akoze ebintu bingi. So omubiri gwe Mukama Katonda anaba kutuyambe okukomawo wano kinaaviira ku mmwe abanajja ku show y'olunaku lw'enkya. So nkusaba yonna gy'oli jangu olunaku lw'enkya show eggulawo saa 12 paka gyeneekoma, tusobola okuba nti tunoonya solution ekomya omubiri gwa muganda waffe. Mukama Katonda amumbuze emirembe. Uganda bannange mwenna, naddala bannange betufaananya emirimu, njagala balamusa ŋŋambye nti Mukama yeebazibwe. Amanya yenze Apostle Seguya Godfrey Kayibanda, chairman w'abalundi bonna mu Uganda, era nga yenze chairman w'emiswaswangule, ate nga n'omugenzi abadde omu ku miswaswangule gyange, ate nga nze president w'abali b'embizi, ate nga naye agirya. Kati nfiiriddwa mu buli sayidi yonna, naye kitalo nnyo. Naye kisinze okunsanyusa ndi yasoose kwogera ne Katonda n'agamba Amooti ngenda kuwa surprise. Tewaliwo surprise esinga era atuwadde surprise. Shonga yankya n'afa. It's a surprise. There is so many different surprises. Kati atuwadde surprise. Abaali badde twogera ku show y'enkya ate kati tugasseemu n'emmese omugenzi. Naye nze badde nsaba bannayuganda mwenna mutubeereddewo emirundi mingi. Olunaku lw'enkya ne bubanga obadde toli wakujja, kale jangu ku lw'ekyo. Era tugenda kubeerawo n'ekitabo ky'amabugo, tusobole okulaba nga mmese tumujja mu Amerika ate tumuleete. Era badde nsaba comedian mwenna, bannakatemba mwenna, tuorganizingeyo engeri gye tunarisiivinga bode ya mmese ku kisaawe Entebbe nga kyanjawulo. Kyembadde nsaba bannayuganda, kubanga enkya kiri ku ffe, ate enkya kijja kubeera kuki, ate nammwe bibatuukako era ne tubeerawo. Naffe mutuyambe, tuviiriddwako koliigi waffe. Kyekyo kyokka Amooti kyembadde nsaba, tunone mmese ku kisaawe, kubanga tetugenda kuddamu kumulaba. Bwe tunaamala okumuziika kinaaba kikoze eki kiwedde. Naye mbasaba bannayuganda, Amooti kati yamanyi kyaliko, ddala nga show yankya n'ofuna amawulire agafaanana bwe gatyo. Mujje enkya Amooti tumuzzeemu amaanyi.
oba obadde olina olugendo luleke enkyojje Amooti tumuzzeemu amaanyi kubanga waali n'amagulu gamukankana ng'olina shenca ne bakubulira nti badde waakoze eki ate nga yakugambye ti ngenda kukuwa surprise n'atuwa surprise efaanana bwetyo. Ekyo tukyebalize Katonda era tusaba Mukama Messi ebitaagenda bulungi nsaba Mukama amusaasire. Ebyo bye yakola obulungi kuba yasanyusa bannayuganda, yakola buli kimu kyonna. Nsabye Mukama omusaasire ku lw'ekyo, omwoyo gwe oguteeka awo awali emyewo egigenda okwesiimira. Totuteera Messi mu geyeena Mukama, muteeke mu ggulu tumusange kubanga naffe tukola ki? Naffe tujja. Ebyo bannayuganda nja kusanyuka nnyo nga ndaba muzze okukubagiza Amooti. Mujje mutukubagize, ffenna tujja kubeerawo, nange ngenda kubeerawo mu linnya erya Yesu. Ed Kigere. Mpita Ed Kigere, balamusiza bannayuganda mwenna abali eyo, buli omu gy'asinzidde otulaba. Mawulire siga ssanyu eyo terwakedde ng'ennaku endala. Tuviiriddwako muganda waffe Messi, ennaku tetutambulidde bulungi. Naye nga bumanyi nti ebyokufa tebyetegekerwa, bigwa buki bugwi. Kitusangiddwa nga tulina show eya muganda waffe Amooti okuweza emyaka 25 ne comedy industry yonna okutwaliza wamu. So mbakoola mwenna mujje olunaku lw'enkya. Wabaddewo ababuzaabuzi bagamba ku kino ekiguddewo oba ebaayo bateebeeyo, tetukyayinza gisazaamu, tulina kyakkola. Mujje mubeerewo ng'abajulizi, n'abalina obusobozi mutuyambe mutukwatireko kuba ekikwatana ne message kitukwatako ng'amalula direct. Obusobozi nabwo si bwe bungi, anaabasobodde okubaako obwengeri gye tukwataganamu naye, obuyambi tubwetaaga. Omuntu omulambo guli wala, guli mu Amerika, tukiri wakati. Mbakoowodde mwenna bye byange. Saawa katuyite abali mutulabira mu nguudo ez'enjawulo. Ngenda kusookera ddala era neebaze mwenna bannamawulire abasobodde okujja era ku lunaku luno, era nga nti tiwalina omu agamba nti banenzize nkiddamu ekiroga nti nzize kuba bagenda okumpa ssente, wabula ozze na mutima gumu kubanga oyagaliza ensi yo, oyagaliza comedy, oyagaliza buli kimu ekigenda mu maaso. Ate na kino ekintu ekituguddeko ekyokufa buli muntu kikola ki? Kimukwatako. Nebaza abawagizi baffe abatwagala era nga temunakoowa kutwagala, era nga tusobola yagenda nga bw'owulidde nti amawulire agatuguddeko ekintu ky'okufa buli omuntu akimanyi nti okufa si kivvulu nti omuntu alanga nti naku zimwe zibe ziti ngenda kufa. Buli muntu naaba ng'akola ki? Wabula kigwa bugwi. Era ne Messi okuŋŋamba nti tugenda kusupurizinga, nja kusupurizinga, era nga mmanyi nti naye nga simanyi surprise gy'agenda kumpa. Katolo besadi nate nga mpulira amawulire bangamba nti Messi akoze ki? Era ne mu bantu abasoose okumbikira bangi basakamatte, abantu balinga 45 mu nsonyiwe engeri gye nabazzeemu, nadde manyi nti byalwali babintu ebintu by'oku social media ebyokubeera nga omuntu ababika bannaabwe bulijjo, abantu ababika bulijjo naye nga lwali lwa views. Sibazzeemu bulungi, nkuvumye Sekamatte, naye nga era nsikkiriza ng'era bw'obimanyi, naye maze nenzikiriza ekiguddewo. Naye era buli omu nga ngamba guma, kubanga era still sheno bw'ebeerawo kuba n'essente ze batwetaaza nga ajja kubwa bagambye, tulina okunaffe bannayuganda eno okwesonda kyonna kitunala tulina tukibuweereze bali eri bannayuganda abali eri abakwasaganya ensonga za Messi Mpiro Nicholas, tulabe nga bambi akomawo aziikibwe mu bitiibwa ku bujjajjaabwe e Kabaale. Show yeekyaliwo era egenda kubeerawo, ba artist bonna bagenda kubeeramu, ba comedians bonna bagenda kubeeramu, era nga bw'owulidde ne Kayibanda bwagambye, kubanga ebyaffe bya comedy kyo kyanjawulomukko, tekibanga kuyimba nti ate sooka ogenda omala ogiro nti mukibe. Kayibanda bw'omuweera akazindalo waatandikira, loolo yonna gy'omuwadde ye waatandikira, kubanga kyali ekyo.
omuswaswangulu omukulu. Family nsaba family ya Mpirwe, family abaana be, baganda be, bazadde be, mbagumya bagume kubanga ffenali ekkubo. Era omwoyo gwe Mpirwe Nicholas Mukama agumuze agulamuze ekisa. Mbagulawo saa 12 okuyingira $5,000, VIP $10,000, table $3,000,000 ate ewaliwo ne $5,000,000. Yetano zongerako kali nti kubeerako obwana okumasaji. Kuliko masaji. Okubeerako obwana okumasaji nga n'obulenzi. Obulenzi bukwasaganya bakyala. Kuba buli muntu bulwaseka. Buli muntu mulwaseka agamba afuna akabengo biki. Tebula sheeyo n'ambulance bweziri. Tugambye bantu badde bankubira amasimu linanga nti Amoti omukazi wange kati jiji ne myezi mwenda kitundu tannasumulukka. Naye ngenda muleeta nkakasajja sumulukkirayo. Comedy ebabi banga byamagero mbabone ebyamagero. Sigwe gusoose nga abantu bazalira mu show zaffe. Neggaba waliyo omukyalire yazalira akaana ke yakatuuma Amalulooba awulidde. So mujje mutukubagize mujje mutunazeeko ennaku. Mujje mutunazeeko ennaku kuba lyekkubo tunagenda bugenzi mu maaso ekintu kibeerewo kitambule bulungi nnyo at the end of the day. Akasente kakulu keetaagisibwa bannayuganda abali eri ebulaaya gye bali nabo ngera bobimanyi sente mugimanyi sente y'ebulaaya si nnyangu yakolera saawa busaawa mpola onoga akasente tekawera bulungi naye nabo bagenda kwekolamu omulimu watubayamba nabo ngera nabo beyamba tulabe nga Mmese bambi akola ki akomezebwawo wano. So tweyanza bannamawulire tubagambye show ya lunaku lwanca teri kulanga kulala mu mbeera yonna eriwo mujje mutunazeeko ennaku tiketi $5,000, $10,000, $3,500,000. Kuuma showground ndowooza wuma buli muntu agimanyi Uganda Manufacturers Association. Parking mweri security eri gulugulu era enjogera enteekateeka eri mugenda mu maaso wali kubanga tubeetegekera olunaku olw'enkya mujje munaaze ku industry ennaku n'Amoti mukwano gwe gwali naye ebbanga ddene kuba kati padde bitama yamugendako ate yali wano tebweru wona ayinza ogenda nasaba nti agendemu Juba oba South Africa kwakananga naye afiiridde eyo. So tujje tumunazeeko ennaku n'emyaka gyatuusanyisiza bannayuganda mingi. Gwayagala ebyokumanya bino ebisingawo ku bya tiketi egenda kubeera etya namba eri 0779 880 339 0779 880 339. N'omwami Kalyango Gerard atuweereza message yagambye $5,000 gya ordinary kuliko kyekirala nti waliwo ne possibility y'okuteekawo ebibaasi bya Wakula ennume nga sho oluggwa kibaasi ekikutwala paka waka nitukwirako ne$5,000 ez'akatogo oleme kutema mulanga mwate sendana zimadde mu kivulu nakyo tuli mu kukiteesaako wano. So Kalyango jangu 5 gyo ndakakasa ogenda kukola ki ajapirako balance kale so bane tuyanzege bannayuganda abali kusanyuka TV gega amawulire awo twekwate wamu Kaibanda otuwe sala tekebe mic wali makona letu mukono. Katonda wa Ibrahim, Katonda wa Yakobo ne Isaka, oli Katonda wa mawanga, oli Katonda w'ensozi, yegwe Katonda w'ebiwonvu, leka tukoleko ofuge. Yegwe alina obuyinza ku buli kitonde kyonna ekiri wansi w'enjuba. Tukwebaza Mukama ku lwa talenti gye wawa Amoti. Bayibuli egamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Ddala Amoti tabaddeewo emirembe gyonna gy'abaddewo emyaka 25 nti gabadde magezi ge naye badde talenti gye wamuwa. Bangi nnyo abaali etaaze okubeera nga Amoti naye tewabawa talenti eyo. Naye tukwebaza Mukama ku lwa talenti gye wawa Amoti. Tukwebaza Mukama ku lwa muganda waffe Mmese Bontwe agenze tusaba omulamuzi ekisa. Nenkwebaza Mukama ku lwa show y'enkya. Nsaba kitango omulungi Mukama akadde kane essaawa zino owe bannayuganda ssente tewabeera waabulwa ssente kwekwasa nti sigenze ku show ya Amoti nti sirina ssente. Nsabye kitango omulungi Mukama buli muntu yenna eyalabye akalangu eyalabye posta eyawulidde ku sheeyo kitange taata tulanze ekimala ku TV ne ku radio naye tekimala kati gwe tandika okulanga sheeyo mu mitima gy'abantu. Wabeerewo ne bowalula obuwaluzi nga babadde tebaagala. Wabeerewo engendo z'osazaamu, wabeerewo embaga z'osazaamu n'okwanjula babisazeemu
bajje twebaza Amooti tusiima Amooti tuleme kusiimanga abantu nga bagenza omukisa tukyagulina nti Amooti akyali mulamu Mese singa abadde mulamu twali musiimi ne tumwebaza naye kati agenze naye tusigazza Amooti bannayuganda mwenna Mukama nkusaba taata ekiro kya leero essaawa eno kati abantu batandika okufuna ssente ezinaasasula ab'emiliyoni 5 ate buli muntu yenna agenda okujja ku show ya Amooti Mukama tavaawo n'ekisiraani naye aveewo n'omukisa n'abanajja n'ebisiraani baveewo n'omukisa n'abanajja nga tebalina ansa baddeyo ne ansa kitanga omulungi Mukama nga bwe bagenda okukwata ssente ne basasula nabwe bwe babanga bakwata ssente nga baziba kuwasa mu ngalo zaabwe abalina zi bizinesi abalina amaduuka abalina bye batunda leka alina omuntu ettaka lyatunda nga lyagaana ajje mu show ya Amooti addeyo nga abaligula bazze in the name of Jesus. Amen.